omanyi Bobi Wine ono musajja mugezi waliwo kye bayita strategy. When you're fighting a war kati nga ffe abakola ku history oli owa waggulu tolwanira mu nsonda ki. Do you know that osobola oteekateeka kati tugambe nti government ye NRM ekirabanga abali mu party. How sure it was a meeting before a party. Nina nsonga gye nkutunuzaamu Abannayuganda gye njagala balabe nti gw'ogirabanga party naye si ki. It is kankubuulira ekintu kino abasajja abo bagezi omulabe otolina mulaga nti tuli muki mu meeting gwe kwata mugambe nti muli mu party munyumirwe muleke eno nga bakuba ndongo mmwe nga muli eri mukola ki. So very strategic. How many times have you seen Bobi Wine speak to the top ambassadors of US? Few times. But he talks to them. Waliwo ekintu Besigye kye yayogera. Besigye yagenda n'atugamba nti tosuubira Museveni we yali ayingira olutalo. Museveni yalekawo maka ge n'atwala famire ye ebweru n'agenda mu nsiko n'akuba emmundu paka kutuuka ku ntebe. Tosuubira nti gwe obuyinza ogenda buwamba na bigambo. Era nawe olina okuteekawo embeera eraga obuyinza bwa Afrika wano babuwamba na mmundu. Oli mukyama. Obuyinza bwa Afrika wano. Ate tugende mu bibira bye baatema. Kati kankunyumize ku kyebayita oli generation eno gy'olimu ogiraba. Bobi ntagala wamba buyinza ayagala kola atya. Ayagala kutereereza Bannayuganda buyinza. Akisa Bobi Wine yatafa kukufuga oba kukulembera. Bobi Wine afatereza ebintu kubanga ina interview gye yakoze awo yakagikola like one day eyebweru. N'agamba nze ekyenjo sokokola kwe kumeka sure teri mukulembeza alwa mu ntebe kabe ebisanja emeka ne wabanze yewe yagambye ne wabaye otegeera waliwo kye tuyita generation change. Otegeera edda kati nze na karoboti akansimulira amadinisa kali awo kasanko bwe bati edda nga olina okukeera osimula amaki but now akaroboti kakimanyi buli saa 12 n'ogenda nsimula amaki amadinisa. What do I mean here? Tuyina kye bayita generation change. So kyali byagenda mu nsiko. Edda tewaliwo kye bayita cyber war. Kati tuyina kye bayita ki? Cyber war. What do I mean? Generation ya Besigye banaye opposition munansoni. I am telling you this. Generation ya Besigye yaggwako. Why? Nze jjajange nali mugulira smartphone. Si jjajange mukadde nnyo. But is some age of Besigye. Nanganze ebyo simu yamwe sibyagala biteekayo bividiyo. Otegeera? Ndabako abeevumanyi. Kitegeeza generation gyali mu ki? Nchamu. Because ye yayitako dda. Likewise, Besigye, I respect you so much. So what? So much. The likes of this guy who ono guy yakoze party y'Olusaniya. Munyagwa. The likes of those generation yabwe ya politics yakola ki? Yagwako. Kati tulina kye bayita fresh mind. A fresh mind yengeri edda tetwalina bafere basobola kufera n'akubba nga takubye takoze ekyo naye kati tubayina. N'abeera ku simu ye n'akola ki? N'akubba. Kitegeeza obuyinza tusobola obukyusa by just what you call words. One, because let me tell you this, gwomanyi bantu bameka be batadde just bantu kuteeka pressure ku internet, just internet. Twagala gundi, free gundi hashtags, just. Naye ngedda nga ebamba omuntu olina okukwata emundu olundikise. Ontagala kyenkunyonyola. So njagala ekintu kino Abannayuganda mukitegeere nammwe mwenna all the political leaders the worn out wetukigambo etuyinza okukikozesa abantu abaggwako nti bannaye eno generation gye tuliko ebasinga okulowooza. Ffe tulowooza na zi AI, tetulowooza na bitooke, tetulowooza na mundu, tetulowooza na ChatGPT. Feze tu challenge nga you get my point. Okay. So ate ffe tubulayo ebbanga tono nnyo yingira 2038. Nemwe simanyi oba baligikola ki baligituuka namu. Okitegera what do I mean here? Ffe no generation gye mwawa nupu gye mwesiga mujesigire ddala kubanga emanyi kyekola ki. Ngolooza lwaki bwe baawamba kompyuta z'ekitebe baale muzijja mu bwino. Tebasobola. Ngolooza bwino singa tebaamutadda. Singa baamuta. Nkutege AI. Okay. Kale.
obadde mulabi mulungi owa Kampala magazine tugamba nti nate togivaako beera ng'olindirira ebijja era ebigenda mu maaso tukyaliwo nnyo era nga bingi bikyeyongera okujja mbeera MK okubanga nkutuusaako amawulire agatambudde mu wiiki ne muganda wange Don mugamba osembayo era tusibula abantu manager William ekituufu manager William eno video ndi musunguwavu nnyo akala ngenda kakubanga ndi musunguwavu manager William tulidde okulya kanyama musajja wange wuno ennyama ekendeera tusaba omusajja wange omuwa kilo eziwera nyonga bajikiza ku Maris Pub eri kitukutwe emipiira gyatandise Premier League yatandise Liverpool yasoose naye mupiira gwa Arsenal ne Man U ogwo tugenda gulabira ali ku screen za 3 twagala tulaba ani awanduka of course tumanyi abasajja gwe bakuba yeyebaka asajja Victor Kamenyo yagala bankabirire abantu basibule naye nga nyongera bajikiza subscribe like and follow Don Extra Boost gwe n'omuyimbi bikutobyeko gwe bannaye abali ebweru abali mu kiyumba oyagala live views oyagala likes Don Extra Boost oyitira bannaye okusinga okumpereza nga munyombesa munvuma mumpereze business abantu banupu banvuma bakuvuma nabalaba bakambwera by the can netonde okubawemba mpabula mba nkoze musango basajja bange nga okusajja nga ali e South Africa ine ekiremu kiri bwe kitemwerabidde erinnya bane mu nsonyi kale mweraba